Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wapre Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kati ffe twalemerako tujja zikolerako yensonga tukyali ku Facebook kale mwenna mbalamusizaako mwebale kola mwebale kwebereramu. Right. Bwe mala bagamba okusharinga njala mumpitire ebitongole ebikwata banna Uganda omuli ekya ISO Semwai ESO babeereko ba boss baabyo. Njala mumpitire ebitongole ebikwata banna Uganda biwamba omuli Semwai ISO ESO n'omuli ekya CID ekikumirwa ku Christopher Damole mubeereko ko. Njagala court martial ekulirwa omukulu baguti akyali kadonno kubasagala kumanya naye abeereko kono. Muhozi Kaniruga banjagala obeereko. Nobody maobe yonna woli wokyali Netherlands na okwetaaga obere ku video eno. Njala abasajja mwenna bakongole mani mbagala ku video eno ne banna Uganda mwenna Janet Kemba bazinjala obere ku kati go representing a bow. Janet Kemba bazinjala otule ku video eno o representing a bow kuba manyi kati. Essawa ndozanga zinayinza okuba ali mu saazi no bali mu garage. Kale awo mfundikidde babuuzaako n'okubatuma okusooka na njala soka kwebazanga sinavaamu. Njolo kubaza bana Uganda mwenna abawangalya ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter I salute you bali kulwana ntalo abali ku Twitter mbagala nnyo. Njala kubaza baganda banga bali ku TikTok buli platform yonna ngoli ku TikTok okyali ku struggle mbagala nnyo. Bwenva ku TikTok njala kubaza baganda abakyakola live ku Facebook nga muli mulamwa I salute you mwebale kubeera mu mbeera bwetyo tumuvangako. All right. Kati ndowooza leero sigenda bawa kaloozo sigenda bawa kigulalo gy'obula ngenda bawa akaloozo. Akaloozo njala ngenda eri bakumuliri mwenna. Enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa. Kampala mumulaba mugazi ate Kampala si bizimbe Kampala bantu. Kampala buli muntu alya ku munne. Ekijja omusajja ennansana ennatete n'atambuza ebigere ayingire mu Kampala anoonyemu ekigule magala eddiba akitwalira abaana be kitegeeza nti asobola okukola ekintu ekyenjawulo okutuusaako obulabe yaafuna essente. Lwaki bakomredi mwenna ng'omanyi oli mu struggle nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula. Komredi yenna nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula. Njala kugamba bw'oba toli mu bwangu weewale gurupu z'abayimbi concentrate on struggle. Bw'oba toli nkwezenge weewale gurupu z'abayimbi be Uganda bewale nti nze ndiddayi hadi wa gundi oba nze mbeera ne gundi birala mwewale. Otherwise ekigaba butwa n'ekiwayo baana kikyatambula. Bw'oba toli mu bwangu gurupu z'abayimbi zeewale ng'oli mu struggle oyagala nsi yo. Omanyi okufuna ffeemu kyangu nnyo ne ffeemu okuvaako kyangu nnyo naye ffeemu ogivuddemu otya ogifuna otya. Njala kugamba oba toli mu bwangu kabulaza ng'okyali mu struggle. Weesonyiwe gurupu z'abayimbi weesonyiwe tude ba celebrity okonsentrate ku struggle ebina gino foka celebrity thereafter. Kabadde akaloozo ka leero nkafundikidde teri kigulojje. Katusooke ne information ene bwete kuba tugenda direct tetwagala nnyo kwebuzaabuza. Noza kasooke pisawo akalamo kano kamu kokka tulyoke tugende mu maaso. Akalamo kamu kokka tulyoke tugende mu maaso. Bujja kubeera bubiri kwolwo n'akakomredi munaffe. Zakasoke mpisewa akalango kambubiri then tuleka tugende maso. Right. Mwena bagala otambula kwogera mu ggwanga lya Canada mu semina eno gye mbadde mbalanga omukisa ogusemberezo gwa leero. Ngenda batuusaako bajjambaga bulijjo eno company eyitibwa TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024. Semina ejatandika n'omwezi mwenda ejatandika n'omwezi musanvu ekomekerezebwenga mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Ejja kubeera mu Residence and Conference Center, Toronto, Downtown George Brown College, 8 Corporate Street, Toronto, Ontario, Canada. Ejja bwa Canada 5M5A OJ3. Ngoyagala kumanya ebisinga otuukire omukyala organizer omutesitesi wa semina eno omukyala Doreen Kajumba. Osobola omugobera ku Facebook, ku TikTok n'ebintu ebirala. Ojja mufuna ku simu ye ey'omu ngalo eya buyonjo either ng'omukubidde direct oba ku WhatsApp. Ali ku +1 647 92 90 340. Kanjidde mu Luganda. Eri Kasaraba
emu mukaaga nnya musanvu mwenda 2 mwenda 0 3 nnya 0. Enamba yo gisaving weweganye okujja ku WhatsApp osobola omukwira direct omukyalo oyo nomufuna nembako ensonga nakubulya ki ekyetaagisa okuba nti ogenda mu conference oba nakubulya biki byetaagisa ebiddako. Alright. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi. Ne for God's sake nga bano bagamba nti nze omutima ogwegwanjawulo okugwa abantu abalaba ku social media. Nalibadde sikola kintu kino ne for God's sake olwokuba nti reference eno yafulumye kanjiisa otwali kyakola naye nga nkidda musooka kuba disclaimer nti nze I don't deal with artists nti wangu promote wangu trick zaabwe ba diversions zaabwe baki naye n'omwana amuganda affe kuba muna Uganda ng'abantu abalala omuvubuka gubayita omuvubuka ono yayimba oluyimba lubayita twagala Pentagon oba otuddize ssente omuvubuka ono muyita Nico G ono bambi omuvubuka ono yakwatiddwa yawambiddwa era tamanyiddwako mayitire. Omuvubuka ono kigambibwa nti eno reference number gye bawabye ku poliisi bagiwabye ku Salama Road Police Station C/O Katwe Division SD reference 17/1702/2024 victim Nico Godfrey. Offense disappearance incidents. So ndowooza ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawabye kubanda bakwano comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyensembye okutegeerako okusinziira ku family member eyantuukiridde yensonga kindagaanya okupostinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti eyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakangubi yamukubiranga essimu nga mutiisa oba tafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe omwana n'afulumya oluyimba nekyaviriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chieftains of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujje mutugambe lumu nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ngera they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged oba producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chieftains of Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID Noah ISO mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe houses zaabwe ngera balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba ISO bagamba nti ba CMI olumu bagamba nti ba CID bayinza okubeeza mu safe house zaabwe okumala ewiiki mwezi mpaka lwe bawulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga. Batandikira wakati wa $3 million ku $5 million okuta omusibo oyo ng'amaze omuto kyalinga. So kati nkizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne balina ze bakola black ops operations okwata banna Uganda. Yensonga lwaki omuntu asobola okugaa nti gwe nepankira akompola nja kukulagako kubanga abakitegeeza nti yalina kyasobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obubinja bwabwe. So there are some desperate groups in Kampala which keeps on kidnapping Ugandans nga tebamanyikiddwa kuwawona ebabuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obubinja obwo naye nga buli connected ku CMI ISO ne CID ekulira Christopher Dam naye nga abantu babatuuse eri naye nga ekyo bakikola baggyeko abantu ssente nnyingi kasita bakuzula nti olina ssente olina bizinensi oba oyagala kukwata ayagala kujjako kyapa kyo ayagala kutwalako ttaka lyo oba ayagala kutemula ezo bizinesi zigenda maaso mu Kampala. Okitegeera. So ne bujingo ono naye alina tokya chemba era takibagamba dda. So gaayo ono bambi yabuliziddwawo gwe bayita Nikoji eyayimba nti twagala Pentagon oba twagala sente otudize sente yabuzidde ne family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omuvubuka ono n'amutiisa namugamba bw'otojja video ojja kunda bakanfaamu waiso na kumbale omuvubuka n'akwatibwa ne singa afa ng'omwana ya confessing ba family members ng'ogenda kuddawa kyekibuuzo
awo tetugenda kulwawo. Ekirala njala kusooka okukulisa omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, congratulations okuba nti wafunye award gye wafunye eyokuba nti erwanirira eddembe gye bayita Cinema for Peace Honorable Award gy'obadde ovuganyaamu n'abantu ab'ebitiibwa omuli former Secretary of State Hillary Clinton, omuli Pope Francis, omuli former UN Secretary General Ban Ki-moon, wepo naawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, webale kukola kintu ekyo nakutuuka. Naye wano wenjagala okusooka okutegeeza bannayuganda. Mpola mpola ajje soobosera bbogobogo si muliro. Mpola mpola ajje soobosera bbogobogo si muliro. Mwena abadde ku social media era bagiriko essaawa zino njala bagamba nti omuliro gwaka ennyo ebiseera ebisinga teguggiisa mmere n'emmere bw'ogikwata empola ng'ogitalimu omuliro mpola mpola ejja mangu. Okusookera ddala ssebo njagala okwebaza designer wo eyakudesigninze yeebale ku designinga mukulembeze kubanga eyo design ekyali mpya era ffenna twagisiimye nnyo. So designer weebale ku designinga mukulembeze ne first lady mwebale nnyo mubalire ddala fe twajagadde twagisiimye kubanga nantalabika nga kyemalireyo. So mukulembeze oyo wa so smart n'omukyala mubale kwambala. So mwenna tubaagala ba designer mubale ku designinga mukulembeze ate naye n'abanga ali smart nnyo. Manyi waliwo n'emibiri eginyumira engoye, waliwo gino emibiri waggulu alinganga omutwe mutono wano mukifuba munene wanajja n'afu olubuto lubanga entumo y'akasasiro eno n'afuna n'abeera ne hips omusajja omukulu alina ba hips eno wansi n'afuukanga omutego gw'enkwale kuganabanga yambadde engoye zikufiitinga bulungi n'omukyala ate muli awo buli muntu abeeko nako yagwa. So zezo figure ezalagirwa muve ku zino eziringa ng'ensawo za pamba enkuba kasita enkuba etonnya mu nsawo ya pamba automatically begenda tandika okufunamu abavuunya eneegeze wano neetoniwa wano neefunda bwe. So mwebale kukoma figure temugenda mu gym sikulanga mu gym n'omukyala simulanga mu gym ne wano bagenda mu gym buli nanga banga abaji balogeramu nti gym bagenda mu gym. So mukulembeze webale kunyuma. Alright, design tukutumiddeko ate n'ekirala njala kubaza president n'akantu akalala abantu abasinga bate bakategeera nerero kankakamba buuse. Omuntu bw'avanga ku ddaala eddala ly'omumanyire kunagenda ku ddaala eddala omugendangako mpola. Omuntu bw'ava ku ddaala ly'omumanyiddeko nagenda ku ddaala eddala omugendangako mpola kubanga still oba kyakozesa advantage eri enkadde gy'omumanyiddeko n'aprovingira mu step endala gy'abaagenzeko right now as we speak right now. Singa siggwe singa social media mainstream media mu Uganda tezikyalina mirimu kuba tebakyalipoting amawulire. Every account on social media y'opening oba mainstream media they talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. But haters kubeera ku macha n'agula data nina okukalakata Kyagulanyi but amanyi bad publicity is always good. Ekyo nakyo tebakimanyi kati ate basanga omusajja amanyi okuzannya media whatever you come with n'okyambala n'okyogera n'okikola kikola amawulire. Kati gwe bule mu Uganda basobola okukikola kati abo kye batategeera nti gwe omanyi okuzannya amawulire from day one obeera mu mawulire togasasudde ga bwereere eri abagasasula bakola stanti bakola batya neggwe ng'oli kuli ne bweyambala bwambazinda baddayo nova kati liyambadde. So such people webali awo naye nga tebamanyi nti gwe omanyi okuzannya kye bayita amawulire. Tolina gw'osasula buli omwajja n'ayogera ekikye n'otambula n'ogenda. So mukama wange nze naawe ankutyamu I salute you awo tuvuddewo. N'ekirala nga sinavaawo awo bahaters n'abacriticizing omukulembeze bagundi ffenna tetugenda kubeera kyekimu. Okukyusa obukulembeze obw'omu analog bwali bwakukwata mmundu ffe tetugenda kukwata mmundu. There are so many ways okujjako dictator. First and foremost president bwakugamba nti ye muntu wa mirembe agitegeeza mirembe kati njala sooka kukobokoza gwe bukyanga olaba Museveni ng'ayingira olutalo lw'omunsiko yalina baani be yali nabo teyalina. Yafuna bufunyi favor okubanga baamuyamba ate nga baganda bamuyamba ne democratically gently president ata afunye ba associates abali ku international level buuza atuuseyo atya. Buuza atuuseyo atya. Red carpet gyabaddeko ebungereza abasajja babaddeko n'alindi namunondo ya bungereza yabaddemu n'abasajja basalawo ensonga babaddemu ne banywa kacaayi bye baayogeddoza baayogedde ku ki
ngoddawo ozunza omutwe n'agenda e Germany the same way n'abeera n'abasajja abanene ku pano bye bayogedde ku ki olowooza boogera ku mboozi zammwe sime byakisimanyi boogera ku mboozi ezizimbe ezigenda okukyusa eggwanga ka vidiyo sigenda kazanya omusajja yagambye nti kituufu n'omusajja yalina okukulembera eggwanga oba United States of America ebyo bigambo si byange bya muzungu yabyogedde Kyagulanyi asobola atya okutuuka awo gwe weebuuze Kyagulanyi asobodde atya okutuuka awo that's the question you might ask yourself naye Bobby asobodde atya okutuuka ku international platform nga ziriko international media bali bannamawulire abamala balina kamera ezikuba kilometers 5 nga bali maaso so ekibuzo ky'okusooka Bobby Wine yatuusa atya ku international platforms ezo nasinkana abasajja abanene janywera kyayi temumanyiyo mwamulabyeko bulabire nga lwakindeekana nammwe ka vidiyo no kayina kaakano wano kansooke mbazanyire kano ndowooza mwakalabyeko ne lindako wano kale abasinga obungi ekyo tebakimanyi bo bali mu bintu byagenda simanyi kulwana simanyi kukola kino tebakyalwanyisa mundu nti psychology ekakumala contacts zokka ziba zikumala kamala okulaga ka video kana bataakalabye mukalaye bulungi nnyo mulyoke mutegere nti omusajja ono kyagoba kyonna kinene lwakuba nti mbayambye ne mbabuusa kunandibadde sibabuusa kaliwakko anzije my music yaleese copyright yaleese obuzibu nzijemu volume ra copyright my copyright fe tubitegeera so kati gwali eyo odda ku TikTok odda ku Facebook no omusajja kyakola akimanyi very slow but sure gwe tosinkana akona sezaalawo tosinkana akona na mwanyira wa mukazi wo ne mukazi otasinkana akota atawo toyanjulanga ko tebakwanjulanga ko omusajja agenze ku international scene abera ku Zoom ne papa alina alingo jolekana kuba temanyi bintu bikola yandi bajirudda wa mujirabanga documentary is a driving it's a ingidi oku driving a president walaga okusinkana abantu bonna basalawo ne bali ku TikTok muri kumpale mujja kulwa out vuddewo kati katugenda ku video eyatulese kati njala soka tandika konyonyola abantu bano ekisokera ddala mwena bampuliriza abasajja ba NRM abazze ba bloggers ebitongole byokwerinda njala mu bulira akantu kano 1 Uganda eri mu kati abagesawa zino lwakuba ministry media teyagala kyogera Uganda eri mu kati abagasawa zino era esaana muyinza okulikinga nga kibaluse Uganda ne muyina okubeerawo mukadde buli muyetegereze ne kansooke mpisewo akantu kano 1 ndiwa people power ate ndiwa national platform nkoze videos zino almost 4 guno mwaka nkotegwa mukaaga nange kenyini sikkirizibwa kuzannya luyimba lwa president 1 kubanga videos zino tuzitya ku mitimbagano ejenjawulo emitimbagano ejenjawulo takkirizaako music wa president nange kenyini temanzikiriza due to the copyright abatwala rights za president naffe tetumuzannya wano so kati saagala muntu aveeri agambe nti sime president alina sittima ekyo president yabagamba nti tufune copyright ebisigadde bigenda kwekola kyeyali ategeeza 1 gwe yenna yavuddeyo ng'ovuma president obanga omujerega nti oluyimba lwa gundi balugyeyo no first soko otegeere nti YouTube nga company oba app erina amateeka n'ebiragiro kyekisooka era nga nange kamwa kwogera video zino zenkola nsobola okugenda mu YouTube nenjogera nawe tugenda mu setting nembanga eddoboozi lyange lino ekifaananyi kyange kino ebigambo byenjogera nga mbiteekako copyright whereby nti singa uploadinga video eno ku YouTube wonna automatically video bagisensalingira kubanga na registeringa copyright y'eddoboozi lyange n'ekifaananyi kyange image
kati yes president ya registering music we ne rhythm oba instrumentals zona zakozesa ngata instrumentals zona zakozesa ne lyrics zakozesa ziri registered ku YouTube. So bwokozesa instruments ze oba okozesa instrumentals ze ku YouTube automatically bajja kusensinga olimba bajja bisesalinga luveeko. So kituyita copyright. So gwe omuntu olwokuba nti mulina akamanyiro gwe n'okwata rhythm y'omuntu oba instrumental y'omuntu n'ogiteeka bigambo byo olw'okuba omanyiira ng'oyagala battle ojja kusanga obuzibu. Naffe kenyini tetukkirizibwa kuba nnyimba zino ku live naye nga ye president waffe yandibalaga muzikube zaabwerere. No, eri business ye waliwo company egimanaginga si ya managing. In fact is not the manager of that YouTube channel. I'm informing the public. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine is not the person responsible for his copyright. There is a company which manages him. Era yekola ebintu ebyo byonna yaziwa powers of Anthony and rights ze. Ye bulimba lwafuluma nga batwa protein ku YouTube ne kunukuto ejimbira beba managinga. So ejiba manage bateke ebintu bemateeka gega bikola so si yenga ye kuba tayina budde bwa mubasinga obungi. Kyonna kye mukola mukitegere bulungi nnyo. Kukitegedde bulungi nnyo kati gweveeno gantu olumba omusajja olumba abwe ye registeringa kuba yamanya corporate kati bwatamanya corporate gwogendo osanga obuzibu. Naffe kennyini abamutembeeta tetukkirizibwa kukozesa nnyimba ze kubanga zize ng'omuntu bibajje bibye si byaffe naye nga twandibadde tubikuba buli lunaku wano naye tetusobola bikuba kubanga nnyimba zize ng'omuntu. So mugende mpola ku lwaki olumba omusajja. Tutandikidde ludda vidiyo yo leero. Tugitandikire wa? Katugitandikire wano. Alright. Ndowooza tugitandikire wano ndyoke ndeete bano. Buli munnayuganda w'oli funa akabox buno bw'embaawo bw'obwo byuma otandika osula mu nnusu 5 buli lunaku. Munnayuganda funa akaboxi oba ka kyuma oba ka mbaawo otandika osula mu nnusu 5. Wetunakugambira nti ekintu kibaluse ng'ojja osereza okulya nkoko funa akaboxi oteeke mu nnusu 5 buli lunaku. Lwaki okugamba ofuna akaboxi? Wetwogerera essaawa zino wenjogerera yo seriti bahabula otabasira mutano wa kale ekyensire nwezezide nsanga bisibe. Essaawa zino ali mu garage bali mu mokanika ku faamu ye ekisozi. Era nga wetwogera luli bwe yayika Windows abasajja omufaransa yali mu military barracks ekawoweta yajja nagezaako mokanika ne bigaana. Ne kati wetwogerera essaawa zino balese abakanisi abalala kubanga ye omufaransa alemeddwa. Wetwogerera essaawa zino yabadde alina kulongoosebwa olunaku lwanca ne babikyusiza babaga nti amaanyi gayinza omuggwamu natasobola kuba nti afuna bulungi amaanyi. Wetwogerera essaawa zino bali mu mokanika ali mu theatre era nga bali mu mokanika essaawa zino gezaako kubanga mulongoosa ku faamu y'ekisozi. Ng'ovuddeko ku dokita oli mufaransa eyazze mu barracks bongeddeyo dokita omuchina omuyindi n'omukoleya n'omuyisirayiri okugezaako okukanika Yoseri okudda engulu. Yensonga lwaki nti jo mwalabye Mama Njovu Enterprises nga yazze okulambula ne mukulu Pirato agezzaako okusindika personal doctor we naye ne bimulema n'agamba yekaddeyo ekigali era personal doctor we yazzeyo ekigali bali abasigadde basigaddewo okugezaako okukanika omusajja ono abenga adda engulu. So bwe mbagamba nti 226 buli alina ekirowoozo kimusooke mu kigenda empola mumpulirize bulungi mukwate obubokisi omusevingemu ssente. Ngenda sooka bba olugero luno buli omu obeere nga lukuli mu mutwe mukwate obubokisi bwa buli omu g'osula mu nnusu ebyeri 5. Namugamba ne warning and Museveni ebbanga lyomaze ng'otaba Uganda n'abantu abalala ojja kuvunda ku nsi kuno ng'olaba kyekiri mu kukola essaawa zo ali mu kuvunda ng'alaba. Lwaki mbagamba ebigambo bino?
Nabazanyira video wichi eno yenyini nembagamba nti mu constitution ya Uganda president ye mukulembeza afuge gwanga ate yabeera omuduumizi w'amagye gonna mu gwanga. Nti president bw'abanga afunyemu enkenyera yonna nga tasobola kukola kintu kya kuduumira amagye na kufuga gwanga, amumyuka yaba alina okutwala obuvunaanyizibwa obukwata embeera z'eggwanga zonna odifuga bweppo n'okuduumira amagye, yabeera second in command. Kati president Yoseri tibahabulwa mu kavidiyo ke nabazannyidde kano. Menjala bo reference ngamba jjukizo mayimu mulowooza okusoma mawulire kyangu n'okugabwa wa kyangu. Kaluwakko nga kaluddeyo. Kano. Awo yabadde awaayo obuyinza ng'abuwa omukulu General Wilson Mbadi Mbasu. Yabadde abwejjako. Tetujja kulwayo. Yabadde yejjako obuyinza obuwa General Wilson Mbadi abenga yatwala obuyinza bw'okuduumira amagye g'eggwanga gonna. Teri bukyanga lubanga lwa mmindi Yoseri takolangako kintu kyonna kwejjako buyinza buduumira amagye. It is impossible. Ne bwe yali mu lutalo nga yali ali ludda wa aligende Tanzania agende Sweden era yaduumiranga amagye mu agaba yeekereddwa mu Luweero. Ne bwe yagenda e Nairobi okuteesa ng'era ye komanda. Kiki ekyamuyinudde okuba nti awaayo obuduumizi bw'amagye? Ekyamuyinudde mumanyi bakoona laptop ng'eyise Windows bakayita kaka sound bakayita batya ka sound ka Windows ndo bakakoneka du nti ayise Windows yayise. Kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna obw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye g'eggwanga gonna mu butereevu. Bw'amala okumukwasa it was tekyabadde constitution, kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera, vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major. So it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyaayo oli Mbasu Mbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu soka owulirize. Constitution egamba nti omukulembeze nabo banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yoseri yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abuwaani Mbasu Mbadi. Lwaki? Kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda. Yabuwadde ani? Kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba. Awo tuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye, jjukira Mbadi yabadde CDF, Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegaatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Didigi kati ye CDF temugenda biraba mu mawulire
Mbusimanyi Kulayija zena byogeddeko simanyi oli omulala ani omutolombwa zena bitibikiriwo temugenda birabako. Naye ono sale kye yakoze kisawovuga. Kires wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya ensenene n'olya muwogo n'olya n'amagi. N'onywirako ekikopo ky'obusiro butontana bengalabe. Amagye gali mu kutokota. Basiniya officers bali mu kutokota. Salimu sale ajjawo obuyinza obuwa DDG Foster General n'amutuma nti ye CDF. Ne mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa asatu. Nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba nti obudde nabutono mugenda kawulyako buulizi. Nga amuyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, ako kakenjagadde mulabe kuba kawanvu. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Akoko kake yakoze kaleesa okukyankala na mu magye wonna. Jukira nti ono DDG bali bamufuula advisor ku byamagye ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube ne basooka bamuteeka katebe. Kati badidde DDG secret kati ye CDF. Secret mu mawulire temugenda kirabako kino kibagamba wano kuba nze ndibagamba temune mugenda bijja. Wembagambira nti transaction okukyusa obukulembeze butandise okukyuka naye nga bulimu ebirumira bingi nnyo. Kati essaazi no jala bagamba nti mbadde yadumira amagye ga Uganda CDF ye Muhoozi Kanyarugaba secret n'amagye tegamali atamanyi kuno kwe bali. Naye nga omuntu afuga eggwanga kati wadde mbadde yaliko olokemba bazi. Mama Njovu Enterprises yafuga eggwanga mala okulaba n'ekifaananyi kyabaddeko eno nga z'okulambula bizinensi ze. Mwamulabye edda nabijjemu kuba ndala tebirina nnyo mugaso. Yaliwa sabitadde mu folder wano kale. Mwamulabye nga ze nakiva okulambula uno wano. Lwaki ntegana naye. Era atambudde n'omuggo gw'abaguli. Atambudde n'omuggo gw'abaguli ogw'akalogo kalenzi guugwo. Kati oli president indirectly yawe ebiragiro n'omuggo gw'abaguli ogw'abalogo. That's what we call cow mentality, pure cow mentality. Kati oyo yali muki? Yali mujia. Kati n'obuzibu obulala buliwo. Omuwala Nankumbi Natasha era ono taata wagenza okuyiika Windows ennaku zino nga mubonvu. Yali agambye taata we ne family mu Bindabaga lwaki tetukwata ekintu kino tukiddiza banna Uganda ffe ne tubakolera etteeka erisigala mu Uganda nga tewali agenda tukwatako na byaffe. Kyanyiiza nnyina ne kinyiiza ne nani ne Kazende boy. Era Natasha tebazikwatagana mu family omulabanga omuyeekera mukyala Nankumbi Natasha. Kwayo jjukira alinamu kali alinamu akabagezi. Jukira bano bonna bakawo mentality kati yolo okuba nti ye Nankumbi. Kati ye alowooza mangu kati bano baba siru. Bo okulooza kwabwe kutono balooza basobola okufuga Uganda mpaka ebbanga lyonna nga bakirina okuba. Kati wali okulina okukomba essowaani. Naye awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala. Kati awo bwe bakola ki? Yose wabanga ali mu garage. Yabadde atumye Norbert Mao agende Hague Netherlands ayogeregezeganye n'abasajja abo wano huno. Umanyiza byange bwana ne bwino kwali. Sagala mugende musajja atugende musajja abadde Netherlands mu Hague ate talina footage talina footage nambalaze last week. Huno. Kati mukulu Norbert Mao yebwe yagenze Hague eno nga agenze kulaba iki ebifa mu Hague file kyeziriyo kyekisobola okukyusibwamu na kyekikola kuba kimanyi nti DDG balo tambo DDG yayinza okubeera ki president ekintu ekitajja kusoboka. Kati awo nawo njala tuveewo tugende kuba tudduka mangu obudde tulina butono.
obudde tulina butono kati ekizibu kiriwo kiriwo ekityo kimutannamanya ono mukulu Norbert Mao bw'agende Hague bwe yagenze Hague alabe nti akyusa oba atunula mu files eziriyo okulaki ekigenda okuddako kyagenda okukola mu kimanyi kyemugenda okulaba very soon kankibabuulira wano mu kitegeere very soon mugenda kiraba malo kibayisizaamu wano very soon mugenda kiraba very soon mugenda kiraba kyekiriwa alright ekigenda okujja kigenda kubeera bwe kiti nti Norbert Mao oluva Hague agenda kudda mu Kampala bagenda kwatagana ne Kiriwa Kiwanuka Attorney General bagenda kuleeta ennongoosereza 73 mu ssemateeka w'eggwanga mu nnongoosereza zino mu ssemateeka mwe bagenda okuleetera ekyokukyusa obuyinza okujja okulonda president balonde bamemba parliament be balonda president. Do you copy that? Bagenda kuleeta constitution amendments 73 muzo mugenda kubeeramu ey'okujja obuyinza bwa bannayuganda bo bajjako babuteeke mu president bamugjewo kumulonda nti tulonde nga tuyingira tunabamemba parliament be balonda omukulembeze eyo mugenda kira very soon muzaga ka video kano very soon kibagenda okukola ki kibagenda okuleta mawule kyo bagenda bileta mu parliament very soon mujja bila so awo no tuvudde byonna kukyusa goolo bakyusa goolo butya bwe basigala mu buyinza mulimu kwepicha bapaletera diversion muli mbino muli mbiri babazeeri ngoyagala okumanya nti bana abasajja balina diversion super awo bulijjo bagamba nti ba state agents bebasasulira abaana okukola mu video w'obuseegu n'okweyambula obutta ku social media nga muwakana Silivia Mukando ndoza kuno kwoli kino wakyogedde ng'okimume musasula ssente z'abaana abokweyambula eri tugivuddeko eya power shifting mugitegedde bulungi nnyo kanjala balaga abapromotinga obuseegu ku social media ng'iye yennyini yagenda nti asobola obukwata sigenda kulwawo tugende ku information ulira olinda katono nnyo muwulire omuntu omukazi mukulu namugamba kansoke maloba briefing amwana katono mu Baganda n'Abaganda n'empewo zaffe omuntu yenna nga mukongozi atulwako empewo tolya amagi mafumbe tolya byennyanja tolya kazzukulu ka Dawudi ono byasiibako n'abamu abakongozi ng'empewo nkambwe nnyo tokkiriza bikolwa byakwegadanga nno byokwegadanga babikujjako ono mukwegadanga teri amukwatira nsawo kati bulya byayogedde nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwokawa ddala mutuufu alibyonkana kyomu akwagala mandi waliwo omuntu gwosobola okukawa nga takwagala nga bonenga alina kyakubalako njagala kuzza nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu aya basi kati mu nsonga eyo tugambe nti wano mwatulaalira sipiidi ebintu bino mwali wabitandikaga nga tetunneekengera Chokata kuli hours, ninge todamu no mbuza ngo ina shiri miteli yo.
just realized my price. People, somebody will come travel a long way to give me money. No. My friend. I can't believe it. No. My friend. Start up saying that we come from. Hey. Why? Mommy, you say what? Why you talk to mad? Mommy, don't you cry. 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 Okay, please. Don't you cry, mommy. Why? Everyone loves you, mommy. Don't you cry, mommy. Mommy, don't you cry too much. Mommy, don't you cry. Mommy, don't you cry. Kambadizemu na kano. Ulida bulungi. Nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba ba botuba gamba no ku social media ebintu biro byonna bisasulire ku diverting abantu kati navuka ababalesiya gana batandise okwerecordinga bu video buta okuwembula kulinga okuwembula ku social media na buli kimu kiringa bwekityo kubanga ebintu bino buli video ekolebwa esasulwe ekirungi era ndi very happy nti abayise ku TikTok ne video ezize ku Facebook benyini abadde basasula sente okuvuma kyagula ne badde basasula okubavuma batandise okuti sigwa tuwasete tuvume gundi sigwa tuwasete tuvume gundi sigwa tuwasete tuvume gundi bitandise okuvayo bulungi nnyo mutegedde kye bayita diversion state funded diversions ne stance ndio mukitegedde bulungi nnyo fetule bibene ku social media tusirika busirisi mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo njala kuvaawo awo ngende kusongedala abasomako amateeka n'abamanyi enkwata y'abantu njagala munjulire fenna tubira ku social media tetukola ensobi which is okay naye procedures mubayitamu okwata omuntu zili loud and clear n'amateeka ge Uganda gazimanyi bulungi nnyo saagala mubeere mu diversions na confusions ku social media gundi bamukutte gundi yavumye ate bamukutte no njala bagamba ekintu bwe kibanga kiri mateeka bakiteeka mu public n'ekitegeera nga okutiisa omuntu omulala agenda okuddamu okukola ekikolwa ekyo nkiddamu omuntu bw'aba yakoze ensobi nga mukyamu akwatibwa n'aparedingibwa okusindika message eri abantu abalala bonna abali mu kkoweeri abakola ekikolwa kyekimu mumpulira bulungi nnyo eri abo abadde bakola ekikolwa kyekimu kati ng'omuvubuka kabiyite Precious Musana ngobayita Ibrahim gwe nabawulidde storage yasomera eri girabagenje bamukwatira nga avuga empanka nti yakwatibwa ne bagamba no wait a minute it's okay naye there are some questions ezetaga answer ekisokera ddala ani yabadde avunaanyizibwa okuwaabira omuvubuka ono kyekibuzo ekisooka era bwe bakwata omuntu mu Uganda poliisi yemukwata era poliisi bwe mukwata ne mugulako omusango ng'era waliwo complainant kesi yemu tesobola kubeerako complainant babiri ate nga baawukanya mu ndowooza n'okwewana nti nze namukutte ate sinze namukutte ate ndakoledde on behalf of mujje ekyo kikyamu no complainant alina kubeera omu ate nga complaininga either nga waliwo amuwadda obuyinza okugula omusango ku muntu oyo so singa omuntu agati zamukutte ku lwagundi n'ekirala bw'ogenda n'ocomplaininga ku poliisi yewandiika omusango nekuwa reference nti omuntu bamukutte omuntu bamukwata bamutwala ku poliisi wabeerawo footage ebifaananyi ne recordings bulijjo Frederick Enanga n'ebitongole mukwata omuntu mumutulaga mu mawulire mwakwata muganda waffe wano gwe bayita Maulana Kasozi ne mumuparedinga ne tumulaba ne bamuleeta ne mu kooti ne mukwata Kibedi Cox muganda waffe wano ne muparedinga ne bamutwala mu kooti era nakati ali luzira etteeka lya Uganda lisoma nti when you arrest someone you're supposed to produce him or her in the courts of law within 48 hours bw'okwata omuntu omuparedinga ensi netegeera nti gundi wamukutte n'omuleeta ku poliisi n'omuteekayo nga mukola fayiro ye mala ogikola mugisanction mugitwale ewa district Anthony oba omuwabi wa gavumenti n'agisindika
mu kooti ne bayita omusango within 48 hours omuntu abayina okuweta nga aleeteddwa mu kooti n'asindikibwa mu kooti ne muvunaana omusango ne bamusindika ku mere luzira ng'ensi eraba. What went wrong ku musango guno? What went wrong ku musango guno? 48 hours ezayiseemu dda, buli mwaga nti ali eno, buli mwagamba nti ali eri, tubuuza tusindise buli wamu. Nowhere to be seen. So who is fooling who? Ani asuluwaza ani? Kyekibuuzo kyange. Kubanga ekinyusi kya kino ekintu kyabadde nti okwata omuvubuka ono ebadde teaching lesson to all social media platform users not again to abuse His Majesty the Kabaka of Uganda and other people in the society. Never mbate mwalaza omuntu ono timukute nimoteka mu video to scare off people. So who is fooling who? Bwokwata omusajja n'omuteeka mu mawulire kamera zimukubako n'omutwala mu kooti ng'alaba kiba ebeera scaring move scaring abalala butaddamu okukola ne basobola naye wano mu nsi ezaakula ne bakukwata bakutwala ku poliisi ne bakugulako omusango bamala okugulako omusango baparadinga ku mulumu ebeera mu kamera kubeerako ne measurements ne bakuba ekifaananyi kino eky'omu maaso ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bakutako fingerprints buli kimu nga kiri ku record but mu Uganda smart system bwetambula okitegeera. So okukwata omuvubuka ono muparadinga ku mawulire yandibadde sigino esindikibwa ku baana bonna abawemula n'abavuma. But bwe mba temwaproducing footage bakifaananyi nti omwana yaproducingibwa mu kooti n'emusalira agende eruzira. Nze nandeeroza ekigendererwa ekiri mu kukwata bwe mba mwamukutte kusindika sigino ku buli mwana erina akosa media platform ky'okuwomula kibi temuddamu kukola kintu ekyo ono ye twamufunye who is next but tekiriwo. So who is fooling who and who has a right to open a case against him? Who? So njala mugula amaaso ekitugisa ku social media kuno babula ebintu bino mugula amaaso nti amateeka gyegali ne procedure oba emitendera gayita okukola mwegali. Nkugamba Mawulana Kasozi bali bambanja sedeze essanyu ly'obuliri ebiga byenkozesa nno nga binene nnyo. Muganda wange Mawulana Kasozi bali bamuvunaana ssente ez'essanyu ly'obuliri oba ezatisi z'obuliri ez'abaana baamugoba emisinde nga ne kamera kwezirira omukwata mpaka mu kooti. Muganda wange Kipedi Cox bali bamuvunaana kuvoola oba kuwemula muntu bamukola muparadinga bamuteeka mu kooti n'omutwala musiba. Ebintu bina evidence bintu tubaka ti provide the evidence okusindika message eri abantu abalala. Bwebanga Mawulana bamuvunaana essanyu ly'omu buliri ne bamukwata ne bamutwala mutulaga kati ate ono yabadde avumye omuntu. Ate temunyiiza yosaagadde gendayo nnyo nesaagala munyiiza. Njogera ku nsonga za Buganda waliwo abantu abantambulira ku mutwe basaagala banninnyika essaawa zino. Alright, kati tugenze wano. Gwe wenda ayagala enkyukakyuka njagala ompulirize bulungi nnyo. Ffe twajja wano okukyusa ggwanga by all means. Tetuli muzanyo. Twajja nga tukooye katemba ne diversion wa politicians. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi temuntegeera bwe nkola ebintu bino. Politics wa mu Uganda wa katemba na forgery. Njala soka kubuuza ekibuuzo kimu. Why of all areas
obuzibu bwonna butandikidde Masaka ewali question mark y'aba politicians betusuubira nti bakyamu. Why? Basetinze abantu baabwe nti bano bavuddemu NRM bali bavuddemu Nuupu abali ne konfira za Nuupu. Bino byonna tubadde tubimanyi. Ngenda basa njina ka video kano mwakalabye. Omukyala gumulaba asoose okwogera nga ali mu saati ya checked. Oyo mukazi wa NRM all along nkumanyi mukazi gwe. Kino kyonna ekigurupu kya NRM temuli bankyukakyuka. Bino byonna babikoze kuba kati ngenda bawa sample ya information. Ka video ke mwale musimanyi aba Nuupu sibe bavudde mu Nuupu bagenze mu MK project bulolo bwa nkoko. Bano bonna ba NRM tubadde tubamanyi nga mu Masaka mu bali bakozesa emizanyo gyabwe. Kano kati oyo mukazi yennyini yasekerwako. Kyagulanyi Sentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo. Alright, oyo mukyala gwe mbalaze wa NRM since 2018 nakati kati ogambye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi byatatukoledde mbutataddewo na mirimu. Maama nnyabo kansoke nkubuuze nnyabo bwe wali ogamba nti ojja mu nkyukakyuka, where did you sign any contract that after elections you're going to be provided by the job? Bwali ojja mu nkyukakyuka wasayininga wa n'ekibiina kya National Platform nti kampeni bwe ziggwa tugenda kuwa omulimu oba nti Kyagulanyi agenda fune bannayuganda emirimu. Wasoono bino ebikazi bya NRM bina cow mentality kati atambuza mutwe nga mmale omutwe mukalu nabagamba nti omukazi yenna omulungi ng'omutwe mukalu otawanya ebitundu eby'olukale n'ebigere ebyo. Kino kya NRM ne kagurupu kabwe kambadde manzi video zino nsoka neza analyzinga bulungi nnyo lindo kanumba omuntu ng'ampulira bulungi nnyo wulira mumpulirize bulungi nnyo. President waffe Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo badde mu Muhoozi project mu kibuga Masaka. Tetugenda nnyo nabagamba batuyita ba detective ne ba investigators n'abasomi abanoonyereza ku buti omuntu bw'alimba. Otunula nga body language y'omuntu n'otunula facial expression face bweyogera n'amaaso gano eye contact. Ntunudde mu kamera n'amaaso agandinga ng'entulo ezikonyegana aganga babiri. Tunulira omukazi oyo ng'ayogera n'amaaso ge. Tasobola tunula mu kamera direct ebigambo ayogera yali bw'ati. Kitegeeza nti she was set okujja okukola first statement z'atamanyiiko. Kyagulanyi bwe yali ng'ajja mu Uganda talina gwe yagadde nsuubiza nti ngenda kuwa omulimu no. Njala kubuuza maama gwe Nalulungi we Masaka ono oba oli wakabana I don't know. Abaganda abalwana eruweero bonna abaafa kuli kasula mu State House Entebbe obe lwakitulo baali ekisozi. We fight for this nation but not positions. Whoever think that you are in this struggle, you are looking for position, please pack all your bags and get the fuck out of here. Tulwanirira nsi tetulwanirira bifo. Ku myaka gy'emikulu gwe mukazi gwe ne kagurupu kammwe olina kubeera ng'oli mu bufumbo oyonsa baana ne kati obanga okyanoonya emirimu kwegyo emyaka obulungi obwo kuyambye eki gwe kenyini obulungi obwo kulumya okumaintaininga such a beautiful one like you can't maintain yourself tolina musajja akufuga nti oba weefuga obulungi obwo kuyambye eki kankabadde mukategeere such a beauty without blame wulira mule mukazi mulungi Kyagulanyi Ssentamu tuna amaaso bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu. Kati zino embaata zaaneti kazinsiki zino ze bayita kabuzi n'obulungi bwennyini bumulimu okukozesa abakazi balwanyisa bulungi funa ssente gole mu Kyagulanyi afunira omulimu mwawandiikawo endagaano tetugenda kulwawa kuba mwagala nnyo ebyonoonese. Kati abo tubavudde kakabinja kukambazo ka destroy nga kagenze such groups zigenda kuvaayo no problem mukole bino ffe tunabuzibu namu
twagala genda wano wewali ekinyusi. Very, very, very soon or later, mwenna abali kuno abadde bangoberera n'abadde bagoberera ebyobufuzi mubadde mumanyi abasajja abaava mu UID ne bajja mu Democratic Party, ne bakola DP Block, ne bakola Subi, ne bakola Walk to Work, ne bakola G7, kati bakola G20, ne bagendako mu FDC, ne beetoola bwe batyo. Kati ngenda ku just kumentioninga akabinja kamunsi okukaboko. Waliwo akabinja ke bayitanga Subi. Akabinja kano kali basajja n'abakazi baganda Subi, nkoogera mpola nina bagamba kaama Subi. Kati Subi egenda kudda. Subi edda etya buli akalimu akabinja akagenda kudda mu kibiina ekipya kye baagala okwaniviringa okusumulula ekibiina ekyo. Kati bamemba abali mu Subi eri enkadde batandise okudduka gye babadde bali ng'asembyeyo okudduka abadde mukulu Ssemujju Ng'ando n'ow'ekira. Ssemujju Ng'ando yagamba yavudde mu FDC agenda kubabulya ki ekiddako very soon. Kiki ekiddako kubanga bamemba bali mu kasuubi ako nange nakatuukamukko. Twatulanga ano meeting ezasookera ddala olaba eno post office Kampala Road post office oba kati eno waliyo kizimbe ekya studio yazimba awo. Kati wano waliwo Barclays eri ku Ntebe Road. Kati ekizimbe ekyo ekiri awo okuva ku post office osalodde eno ekyo ekizimbe ekiri awo meeting ezasooka okutula eza Subi. Era mwabeerangamu Betty Namboze, but to mention Betty Namboze mukana akabinja taliimu. Mweno Subi empya Betty Namboze bakireke taliimu. Mugenda kubaamu Abedi Bwanika ne mu Subi eri yalimu. Mugenda kubeeramu Ssemujju Ng'anda already yadduse mu DP mu FDC. I'm sorry to mention Ssemujju Ng'anda agenda kubeera mu kyekyamuddusizza eri. Mulimu Mathias Mpuuga Nsamba mwali, mulimu Segona Lubega Medadi mwali, mugenda kubeeramu Elias Lukwago mwali, era naye mu Subi yalimu. Bino bibagamba nkozesanga labi yange laptop yange ekola history na mwina muto muno. Ssemujju Ng'anda Lukwago mwali, Muwanga Kivumbi mwali. Akabinja kano president waka agenda kubeera Mathias Mpuuga, ono Elias Lukwago agenda okubeera lawyer waako era omuwa amagezi w'okuntiko n'abalala ne G20 mwene ejjira. Kati very soon mugenda kulya shift. Amanya mugambe kano konna akabinja kali mu Subi naye ku luno Namboze taliimu okusinzira ku drones and information gyempa. Namboze taliimu kiddamu. Bakyamusika eri agaanye naye bano benjogeddeko mwebali. Era kyekya Ssemujju Ng'anda nagamu tugenda babuli ekigenda okuddako baagala kuleeta Subi yaabwe. Sigenda bavuma bajerega wabula ekibuzo kyange kikino. Muli bannayuganda abasajja bakulu abajjudde mwensi Uganda emugiraba bweri era mumwagala ebeere olw'okuba mugaggawadde muganye otunula ekifaananyi ekinene eky'eggwanga mutunuulidde embuto zammwe. Education system efudde, economy efudde, amalwaliro gafudde kubanga you can afford okuvuga zi V8. The biggest export of Uganda now is maids. Buli munna Uganda kati atunda akabanja kafune passport afulume eggwanga. What went wrong? People are suffering outside the country. What bagala kudda waka? But mudidde picture enene mugivuddeko mwefaako nga mu abantu. Ever mwagala creating a diversions, mwagala creating a divide and rule system. The man is often political power. Avuddeko agenze mu kifo ky'okujoininga efforts mugambe okay fenna let us point in one direction. Nabagamba tusooke tujjeko Museveni ebisigadde tujja kwesootinga fenne wala but buli omu ayagala kubeera mu kakunizo kanne
munansonyiwa emyaka 3 bagenda kola statement nembagamba nti waliwo politicians abalina okufa Uganda okusettling, and I still stand with my message. Some politicians balina okufa njiddamu n'olwaleero. Even if I'm the one sabotaging the change, nange musobola okunzijawo for the sake of that nation. Nakola statement ye muno Kagege yagiza wano kanjibazanyire wano Kagege yagiziza bagimpadde wano kanjibazanyire wano muyinza okuza nti limpinze sitya kwogera kye ndayogera kuba nkiddamu bemba saagisiimudde kanjize wano teruwa oba eri musimu ndala sokuba nagisiimudde badde era njibazanyire mu kakase nti nze nyimirira na buli kimu kyoma kyemba njogedde sikisazaamu eri luddawa kanoba nagitadde muno mukafolder. Let me see whether I saved it here. Nze nyimirira ne statement zange ate sizisazaamu abantu amu balina okufa. No, njagibazanyira ku Lwokutaano nga maze okuddamu gifuna kubanga nagikola nyabasinga obungi mwagiraba abasinga obungi mwagiraba. I stand with my statement. Some people not to be eliminated. Uganda ofuna emirembe. Abamu Africa Member Parliament kati mulina kye musobola kukola. The likes of Abedi Bwanika. You were nothing. Walina ekibiina ekyo ne kikulemerera. Ne mu DP ne kulemerera. And others. Habala Mathias Mpuuga. You were a member of Parliament only for 2 decades, but you had nothing in the Parliament. Nobody did you. Omusajja n'akuwa owa leader of opposition. Wali yagala kuwereka ekifundikwa. Mpuuga. Ne group wali yagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwalupu akwereko n'ekifundikwa ne fumu n'omusomesi nti akuwadde gwosikidde buli kimu kitwale. Nenda Rebecca Segona, a professional lawyer who is respected across the country but lack the point of nationality. Temuina nationality ku mutima gwammwe. Buli omu wali yagala Kyagulanyi ekifo kyakwadde mu Parliament akwereka ekifundika akwereka efumu n'omusomesi babasumike mbeere muleme kuvaamu. What kind of nonsense is this? If you believe in peaceful transfer of power, that means serving emyaka 2 n'ekitundu as leader of opposition. Ekibiina n'ekirugana no, well, you've served well, then we should bring in someone else serving. You should appreciate. You give a hand to someone ajja in omusomesa omugende kintu kitambula not to sabotage ngateeka temuplaninga kuleta kibiina kira. What kind of nonsense is this? Mwagala ki? Mwagala ki? Muyinza ogalubuya tufuukire ekizibu ku social media ne mu Uganda. No, this is the reality. Nze sina kifo kye njagala. Njagala nsinga etambula. Ensi zaatuleka zisinga pozi Malaysia, zi Dubai, Saudi Arabia. Bali mabega kuffe. Bali mabega kuffe. Kiki kyatuukawo? Abasajja ne bafuga eggwanga oddifiira. Ko omusajja wuli ali esaala zino ali mu theatre, ali mu mulongoosa. Gino ebiro takyasobola kunywa. Alina ebizimba mu spinal cord. Yenda ayise Windows nawe alina obuyinza for the first time kyatakolangako. Naye mu kifo ky'okutula muga nti banaye tutule tukole ekintu kimu. Mupulaninga katokoze kubanga eva mulina mentality ya sabotage temwagala kuba nti wabwa asobola obbakulira. Kasooke mbakulire. Lwaki mukola ebiraamo? Mukola ebiraamo kuba mukimanyi nti anytime anyway osobola okufa.
omwana ono akusikira wandibadde osisa mukazi okuba mwenkanya okubadde mu kisenga mwempiija lwaki osisa mutabani wo kuba it's the protocol nabanga wa myaka 3 nga yaliwo is the protocol so lwaki temukkiriza muntu yenna bablessingiddwa nga yaliwo alina powers ne muwaga heri n'atambula nagenda maaso nga ba leaders but Munyoma Kyagulanyi Musimanyi is not a politician talina experience mwagisoma wa where is the political experience in Uganda temulina ni every time mukola sabotage what purpose for what think about that country guys there is impunity in Uganda. There is impunity which is going across East Africa. So there is a problem which is taking place in East and Central Africa. Some Congolese are dying like frogs because of the mistakes of Museveni and his brother, Kagame. Many Congolese have been killed due to the ongoing war. The man was asking, why are you involved in that war? He said that I'm less concerned about each and everything which is taking place in Congo. But later in the African Union Summit, which was held this week in Addis Ababa, Ethiopia, he was confronted by the group of youth who told him, we the Congolese, we are tired of your nonsense. You are the man behind the M23 rebels. If you are not the one, how dare you? You went on to write to the United Nations condemning that they are dealing with Congo and South Africa in supplying ammunitions, fighting against M23. The world knows that M23 is the sister rebel groups which are supported by Kagame and Museveni. So the world knows. So, and say, wow. Sente za economy zonna za Uganda zisitwalibwa Congo kuna na kubali out to create their own country. Mumugenda sigala ruddawa. Mugenda sigala ruddawa. 70% sente za economy eza budget zigenda ku supporting out of Congo mufuna mu ruddawa. Sente za Uganda zatwala olutale Congo Rwanda nezi Rwanda zikulakulanyiza Rwanda the same time zigenze Congo zirwane Congo era bakoleye ensendera era bajesente mu gwanga until when generations and generation in Uganda zona zispoiling dwa temusobola kutula ko wansigama the enough is enough kubanga muina sente you can book any flight ne mugende bajjanja basirimu wa mwenikasa susuro mu abaluma. Think about the next generation will think muloze ko ku bantu ba bulijjo. Amini engudo ziyaleka mu Kampala wakati mu system Kampala Central wezili amalora ge yaleka wegali buli kimu kyaleka nga abamugenda omutta we kiri tekikyukangako bana batukoledde ki imagine mwina ne information eraga nti abasajja siba na Uganda basing on the information jengedde bawa kanongenda kaddamu kazanyi then mbawo information tusimbule ono Kagame nga confessinga. We grew up in refugee camps, stateless and forgotten, with the constant reminders that we belonged nowhere. We were even being told that Rwanda was full and that would never go home. Within Rwanda, discrimination against Tutsi became official policy against the backdrop of total indifference from the international community. Tetugenda kulwawo. Kale kansoke mbateke mu kibiina mbasomese. Sente za Uganda since 1986 bwangu lutalo zibadde zibroping Rwanda okutuusa bweri. Kati olwaleero M23 supporting wa sente za Uganda okugenda creating another country in Congo. How?
kiri bwe kiti Kagame mu video eno ya confessing anti bali ba refugees abajja okusettlinga mu Uganda. So they took that advantage. Now they are the one leading this country, Uganda, and they are the one leading the country, Uganda. Refugees. During the guerrilla war of 1994, or what we call the genocide in 1994, there are so many Rwandese who ran from Rwanda. They went to Congo to seek refuge in that country. So after 30 years, now they have engaged in a guerrilla warfare against Congolese, claiming that they are Congolese. Muka video kano Kagama agamba nti twali barefugee ababeera mu kampu nga tulina wantu wonna wakodalwa tuliyo ne mugati batumanyi ne bakozesa advantage eyo ne beegatta mu Bannayuganda ne balwala olutalo nga bakozesa Bannayuganda kati batufuga barefugee. Kati mu 1994 genocide olutalo lwali e Rwanda abadduka abajja e Uganda n'abadduka ogende Congo. Kati abagende Congo kati myaka giri 3 nga bagenze okufuna obudomo kati bakutte mundu nga beyambisibwako Uganda Rwanda ogenda okulwanyisa ate eggwanga lya Congo mbona bo banyalba Congo bajjeko gavumenti eri kubanga bagala creating ansi yaabwe era notajja mbongo okola nti bana abantu ba creating a dynasty nakosa no ebisajja bito politicians omusa information weeri mu archive 1994 bana bali mukube mundu wa M23 nga bayambwako n'abali eri bagendayo nga ba refugee nga bwe kyali wano mu Uganda. Kikulimu okutegeera n'abafuga si Bannayuganda nabali Eastlaga mu 1994 badduka okuva e Rwanda ne bayingira Congo for safety katale bakutte mundu beyita ba M23 nga Museveni bwe yajja mu Uganda n'asooka n'efulafulu nasa nakolawo ne political party ne mulema neyekyusa n'efula NRA n'awangula bamala ofuka NRA n'afuka NRM kana mazo fuka NRA balese ate simanyi balese pokoliji oba polejiriji jibalese kitwale kyona kyuyagala oba olese pokoliji oba nendo za pokoliji kwa bonna bali bambizi kabisa banyuba walaji bakyuse muri tulako ddundandiko kuanalyzinga politics bana basajja ngeje befuulamu nkoziza Museveni kuvamu wafuronasa mutujju azze bwavudde mu furonasa bakoze waawe kibiina ky'ebyobufuzi kivuddewo bayingidde ensiko bafuuse ba NRA mala okuwangula akozesa Bannayuganda agituma NRM kati bava mu NRM bagala koyiwe bagala kifulasimu poko liigi era temusobola kukozesa bwongo. The same applies ku kiri e Congo befudde ba M23 nenga Banyarwanda temuganya okuzuukuka muddeno muddere ekintu ekiwe ky'amaanyi Museveni kyatya mwagala kikuba mbituli mbabuulya mugenda kola obuvuyo mugenda kuva Masaka wali mu bino byensomyo byonna mugenda biraba very soon awo tuvudde osagala kulwawo. Kati Museveni akapitalinga atya mainstream media. Museveni yamanya nti mu Uganda the moment kasitoka picturinga mainstream media ngokozesa security agencies zo kiba kitegeeza nti ogenda ku blockinga information yo ne bade someswa abantu ku TV ne ku radio nga ngojina mu ngalo zo. Jukira Museveni government yali owning a New Vision nge owning a Radio Uganda UBC at the time bonna n'abakwata kati private media companies bwe zajja zino WBAC CBAC Sanyu Capital Simba ani zonna najja ze sapienza zandi radio zi TV nga kuliko abasajja bali voka bogira politics abasomesa muzabera. How will I control the media when people are talking like this? People know history, they don't fear, so how can I handle this? Nakozesa semwai iso okutandika okufuna abantu bano webategekera empira ejo eja TV ne radio stations nabali mu media Museveni abasinkana mayisto lembera naye kati wano onako bazanya empira gino Museveni ya capturing mainstream media bonna abatwalira mbonna nakati bonna balina mu ngaloze buli jomwe buza kyatandikira luddawa ngalabi kamba telekonzo manyize videos za empira nazo wano
mugenda kuwulira bonna basenkubuge mwe bali baani bonna bamulindo muwongo mugezi bonna mwe bali muyoge kitegeera Orlando, Action TV, Katoro Guama, awo yakwatira mainstream media yonna mulimu n'abagenzi mbawuliddemu abo n'agikwata yonna n'agizingako bamulinda muwonge baani bonna n'abakwata n'abateeka mu kisawo kyeru basematimba bonna nakati mutegedde njala mujja ku social media ng'okula data okuliza information gyasobola kufuna ku TV ya Uganda na history kuba video tuzirina lwakuba ezimu za simu ziri ezangwako naluzinga information nyingi naye tulina information yonna engeri Museveni gyazza capturingamu institutions n'azikwata n'aziteeka mu ngalo ze nkabaddiremu mukawulire muwola basajja butayogera kusirika nkabaddiremu ono You introduce yourself. Abu Kawinja, Hussein Kumsani, Anuben Chika, Zinga, Zingamazira, Katongole, Wikiri, Orlando, Action TV, Katoro Guama, oyo Kadogo gw'owulira ye Medi Nsereko Ssebuli ba siyaasa ye Kadogo yaleeta zino zonna enkwezenge za ZP buloko ku CBS buli lwa Sunday nga zo zibira rutiini kukyusa bwongo bw'abantu byabufuzi kubanga zamutegedde. Alright, kati awo tuvuddewo. Kati njala soka tegeza bana Uganda mwenna njala mbeera lati nnyo nabagambi buli mwaka ataka box kateke mu nusu 5 mwetegekere kyena kalunda banaba muzisa mwengulu aizu nenga nja bagamba nti buli anywa ku bia biri mukaga be very careful ayizo botabayo Uganda wele lirubuto enonya wakuzalira kati yesobola ki diversion nyingi nnyo ku social media bakola buli ekisoboka ku diverting abantu bajjako ku social media babere ku bibozibozi bitagatta mukitegedde bulungi nga amuteeka amaaso ku president n'omukuumirako buli kimu ekisoboka nza mutegedde bulungi nnyo. Kati waliwo abasajja bano omanyi enkola yaabwe balowooza ffe tuli basiru sigenda kuddamu kwetottolako naye abaagala okusiiga ettoomi erinnya lyange mbasekeredde kubanga sisiigika ttoomi ninganga lutimpa mulumanyi nze sisiigika ttoomi ninga lutimpa ettimpa bwe litonnyako amazzi oba ekikola ky'ejjuni lya bwayise bwe litonnyako amazzi gayitako buyisi bwe gati gayitako buyisi kati yenze kati bino bene by'omuvubuka okuvuula Ssaabasajja Kabaka NRM ne babloga bonna ne Gashumba. In fact Gashumba kansooke nkutegeeze kale bakakusaliremu
nakuwoninga ne nkugamba toddamu kwogera ku linnya Lumbuye ng'oli ku programu zo wagaana okutegeera nkuwoninga omulundi ogusembayo Gasumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'omanyira Kyagulanyi n'omanyiira nze siina lutalo naawe naye nkulabula Gashumba va ku erinnya Lumbuye mu kamwa n'ebibuzibuzi by'ennyumyako bw'omanya ekyatuuka ku nsambi ya Babies Home just code ekumala okujja erinnya lyange lya Kyagulanyi bw'omanya ekyatuuka mu nsambi ya Babies Home ng'olinayo case to answer mu nsambi ya Babies Home lekera okumanyira Kyagulanyi n'okumanyira Lumbuye omanyi nze sirumba nga tonnannumba gwe nkubuulidde Gashumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'onsinikirako ebinnyo naye nkulabula omulundi ogusemba lwonaddamu okunjasamira n'empulira ku voice yonna ng'oyogera ku linnya Lumbuye mubuzibuzi bitakwatagana bw'omanya ekyatuuka ku ensambi ya Babies Home kesi y'olinayo a warning shot nze sita kibenga sina kikene nyandusu bala mugamba mukozi wo kuba manye kuno kuoli Frank Gashumba nze siruba muntu nga tonnumbye onkolerako nnyo amawulire naye nkuwoninga omulundi ogusembayo bw'omanyi nti olina case to answer ku nsamba Babies Home ne scenario yonna eyaliyo genda mpola ku linnya Lumbuye nja kwabyo omulundi oguddako nkuwoninga goslo va ku Kyagulanyi va ku Nuupu yogera ebirungi ebiri mu MK ne Mukama wo Museveni nja kwabya nkuwoninga omulundi ogusembayo nja kwabya tugenze ku muntu omulala gwe njagala okuwoninga mu ssaga zino zonna ezibaddewo ez'okutasa Ssaabasajja Kabaka n'ebirala basajja bano bagezezaako nnyo okufuula erinnya lyange ekintu ekyogerwako ennyo naye njagala mu lukiiko lwa Buganda nga lutudde bwe lunabajja luli munnabyabufuzi yenna oba mukiise mu lukiiko lwa Buganda oleeteka vidiyo konna nga nvuma oba nga nzivuula oba nga mpemula Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja oba mu Buganda n'Abagereka okaleeta okazannyire ku TV ya BBS Telefina oba mu lukiiko lwa Buganda oba ku TV ya Uganda yonna okateekeko please ky'oba okola naawe yennyini blogger wa NRM to wasting a time bwemba mwina evidence recording aka video wakajje nzisidelitinga video zange okaleeta ogerera Lumbuye wano yawemula Ssaabasajja Kabaka yawemula n'Abagereka yawemula Omulangira n'Omumbejja yawemula nze Kabaka Kati ku mayiga simwagala ne sisobola muwemula no a big no nsobola kubanga na difference n'omuntu yenna politician nesisobola kuwemula kubanga sisaasaanya ntungo ku social media eyo sibo mundabira ekyo kifaananyi kimwagala okunsiga si kyendimu kwata aka video nga mpemula oba mpemudde Ssaabasajja Kabaka ekitasoboka oba mpemudde n'Abagereka ekitasoboka oba mpemudde Essanga lya Bogobali okaleeta okazanyi ku social media ku TV as simple as that ne oba tokalina zip up nze nataasa bwa Kabaka nentaasa Ssaabasajja Kabaka magulu kuba kinkakatako jjajjange yali musajja mulwanyi yataasa bwa Kabaka kati mu abasajja bali Mmengo enkwezenge ziri mu NRM ne ku media za Uganda munzijeeko akali enkoko munzijeeko akabojja kyennakola kumwe mwene tewali asobola kikola kubanga media mbalaza history Museveni yagicapturing yagikwata n'agiteeka mu ngalo zo saali mu kiraasi bagamba naye ngenda kusirika nga Buganda busaanawo bwe mba bunvunaana muzimu gwe nnakola nga ntaasa Buganda ogwo gwampeebwa jjajja wange era ngukoze na kati nkyagukola temujja kuntiisatiisa kubanga mwamanya njagala genda kuyeeyita ow'ekitiibwa ali Mmengo omukulu Kawuki ow'Obugalubindi omusajja omumpi ng'ekkufulu eyeeyita ow'ekitiibwa gwe nkuwonenga bw'oba ojjamu empale n'akabikka omulalo nga togenda kufuka weesonyiwe Lumbuye bw'oba ojjamu empale yo n'akabikka omulalo oba akabikka akali enkoko nga togenda kufuka nga olina gy'okola ebikolwa by'ekintu ekikulu weesonyiwe kubanga nja kwabya n'ekitiibwa kiwako Obugalubindi oba oyambala oyinza okwekanga n'ebitongole by'okwenda bikutte ku misango gy'okuliisa obuliisa maanyi n'okukyankalanya famire z'abantu Kawuki bino bye wayogedde Kabaka nga baliko
ebisingira ddala 2 bye bawagira era babeera beenaanisa emijoozi gyabyo ekibalowoozesa nti abakulembeze baabyo be babatuma okukikola. Njagala okukubiriza ne bannaffe abali mu byobufuzi okukoma ku bantu bammwe oba ababeerimbikamu ne bakola ebibbe bwebeera nti si nkola ya kibiina ky'NRM oba kibiina kya NUP oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma Kabaka Katikkiro n'Obwakabaka nkubeko ebibiri ku abavumyeko nga babeerimbika mu byabufuzi mbalayo mu bibiina bimeka 2 NRM nalaba ow'ebbomba nendaba noono omutegesi w'ebivvulu balamu ate mu NUP ndabi bangi bano balumbuye baani ba NUP komao nkazeyo kakazeyo second CB second says olw'ekibiina ekirala kyonna okuvuma Kabaka Katikkiro n'Obwakabaka nkubeko ebibiri ku abavumyeko nga babeerimbika mu byabufuzi mbalayo mu bibiina bimeka 2 NRM nalaba ow'ebbomba nendaba noono omutegesi w'ebivvulu balamu ate mu NUP ndabi bangi bano balumbuye baani ba NUP abantu ne babeera sibamu mubeegaane mulwa eyayita owekitiibwa Kawuki kiri ku record nalwana nawe ku social media ng'oleeta ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka musajja ato ng'afaana bulungi ageze nga nze nteeka ebifaananyi by'embeera ya Ssaabasajja Kabaka embi mwali n'ogambanga abantu nti Ssaabasajja Kabaka bw'ati bw'afaanana muve ku bigambo byabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo ng'abulako Majani musajja watto ng'ekimbe kimbala embiri wayogera ki era wali okola mulimu ky'essaawa ezo. It was me who was fighting against the institution of fake leaders in Mengo, I myself. Kawuki omwayimpa oliranga ka ikufu eggala ka buyonjo za City Council togeza na kuntinkula oyinza okuntinkula akamanzi. Nalwana naawe ng'opostinga ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga musajja mugezi vunyo ng'anyirira kumbe omusajja afa. Mwenkwezenge mmwe omwo wayimpa walira n'amagezi ne gayimpa wa ebyo muyina okwogera nkubuulira gwe kasajja gwe toddamu. Abaana basobola ogenda ku Facebook ne bakebera ebifaananyi byewateekanga nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa bwe mwamuwera keeke ya kofi ne agyesalire nga wali okimanyi bulungi nnyo gwe muvubuka gwe we give respect where it deserves. But if you don't respect yourself, no one is going to respect you. It's on record. I was fighting with you and your boss, my guy. Mwateka ngefanya ku social media mugamba Ssaabasajja Kabaka ali bwati musajja watunga olumbe lumbalimbiriza agenda kufa. Kati ngo ojoyogera ku nze gwe. No, it's very easy. Mwina BBS telefine ku sente z'ettafaali. YouTube channel weziri zonna kuli videos agendo jo video mungampe mu banga nfuma Ssaabasajja Kabaka banga mutyobola. Asi gwe muvubuka gwe ekikwambaza galubindi ng'emmotoka ey'ebirawuli eno Volkswagen eno gye bayita bite ino obukoko we nolowooza nti olina amagezi tolina magezi. Nkugambye neegenza obanga ojjamu empale n'akabika akali enkoko nga togenda kufuka ng'olina ebikola by'okola neegenja kwaya. Ku nsonga za Buganda mbeera mulala nnyo kubanga nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka mu Uganda. Ekyo kyo nkikubuulira ffenna tetwandibadde basiru Baganda kusirika ng'enkwezenge zitudde Mmengo muli awo. Tokiddanga namu. Oli mumpinga obulamu bw'ensi eno olemeddwa okumanya obunaku yo muli Mmengo mulimu kubba ttaka ly'Abaganda. Ojja otukubate mwasirika omusajja afe mwena mwalizo tusogera kwera basiru tusirike. Tokiddanga namu. Ne bwe ndi kusaako omukolo gavumenti ekyuse nja kuyoola gwe kasajja gwe. Si gwe mumpi alinga ekibiri nja kuteeka mu nso balituulya mu kayanja ka Kabaka. Oba oli mu luzzi lw'akalinde eri mu Ndeeba. Bajja tulya nga nkunaaza ebigere. Nze nakulira mu Kisenyi. Bwe mutulano nga twalifu mulowooza tuli bantu tetuli bantu biseera bisinga bw'onyiiza nsobola okuggyayo kalakita zange.
Munoza be muganda musiro. Uganda kecho ke muri bantu begano ku business kusaka kumukolo ne kuyola. Video wedde wa mukama bakome musule bulungi. Tusinkana ku lokta msa 2 za kawungezi. Video wedde. Muzalebe kuba kuyingira buyekera ku lwa Buganda asobola obuyingira. Ku lwa Buganda yokka asobola okuyingira obuyekera. Kati mumujja mutuzungira ko mulinga ngomukago omukazi bogo mu ovulu mujja muzunga kasajja kampi nja gwelinde ensechu ko baga tumbi wuyo nonya woyita muwachitibwa mufunisa abana babane mbuto kwa mudi bachitano mudigano kulabirira abana mujja mutumanyira no social media mboyo gede simanye no sense. Mwe video de musula bulungi mukama bankomere. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.